takoma kukyala kubatwala Jinja ne mukola mutuuka okukola n'ayingizaamu emboozi y'okwegaddanga ku ssente ezo ze wagendedde Jinja ayagala n'okwegaddanga weegaddange badirekita abakola ebintu ebyo mulekeraawo n'abayimbi omuntu yenna ng'okola ekintu ekyo lekeraawo omuntu waba agenze n'akola omulimu azze n'akola omulimu gwo kwata ssente zo zimuwe ebyo ebyagundi teesa naye olabe bwakkiriza nga mugenda waagaana muleke why are you forcing her naye nga 3 August kuno omwezi tubeeyo ku Lugogo Grounds fena tubeeyo Mudra Divine agabudde gamba wamanyi oba mukyalawo wa yero zewange wagula akacako tebikwatako biruta zitunyiriza nnyo naye tefuula kapere malayika ogamba best friend yakutwalako bbaawo tewasobola kulabirira bbaawo koza omutima gukuluma lwa laavu nze ogwange guno gunnuma lwa ssente bwe mipiira gyawedde ku motoka yo zeyange temuli injini na ntebe weweewuunya lwaki tetuva mu pate fenga tetwewuunya lwaki tova mu buliri. Alright, tulikuza Truth Media, just go subscribe, like, follow. Tell a friend. Onaku lulina kuba lwa kutaano next week, the 30th. Tugenda kubeera ku Zoe Grounds ne Mudra Divine we tugenda okubeera nga tukube endongo kakundiri. Tukamba okuyingira emitwalo 2, emitwalo 5, milioni 2 ku milioni 4. Yes. Gwayo wagadacom okitegedde ugamba nti oyagala massage kubana abali professional bakola mobile namba ja kubozira osolo bakubira anytime ona oyagalide abana abali professional bakwaka massage nga clear. Yes, ate gwe ononya wa makeup eyesigika ngamba genda ku Ecomat kabalagala wobokola kolera makeup ukitegedde bayina buli kika kya makeup mbaga photoshoot video shoot any kind of mukolo igenda kuchalako wa mukwano go any kind of makeup bwe bali ate boviri wigs bichibuli kimu baba china baga bayita ba Irene makeup. Anyway nchali ne gwezo koleke oli Vixen right? Yeah, I'm a Vixen. Vixen mutiribita mu videos no ne mubera nayo bagundi bano soko mbuli life ya Vixen mu film mu videos ne bere etya life ya Vixen baba kuba kuyiriba just know osobola okuba wana akasimu ne kakola ne kavugana ogenda okola mutuuka ku byensasula director naayitamu n'omuyimbi omu naayitamu fe batulumira ddala boolaba omuntu akulaba mu video nalowooza nti gundi okola kigundi okola sente oyina wakikubye kumbe mukazi wattu toyina wadde kyewakubye omusasuzi yayiseemu dda ate bambi sijja kunenya nnyo bayimbi kuba abayimbi abamu budget director yagimuwa nti ba Vixen nti ba dancer nti bano ba makeup artist ebyo byonna director n'abalira omuyimbi naye ba director abamu olw'omululu gwe balina ne futwa lye balina n'aluma abaana ab'obuwala oluusi n'abawa obusente obutawera ekyo kiri common nnyo muve eno nga temuteseza sente ze mugenda kukolera of course muve eno nga muziteeseza naye mutuuka kunsasula omusasuzi nga yeekyanga kati jjukira omuyimbi aba yayiseemu dda mbu siina ssente nange omuyimbi tampadde ssente oluusi beekwasa abayimbi nga babawadde ssente okitegeera anti ye olumala kati yawa director budget n'amubalira buli kimu ssente n'aziwa director nga yalina okubasasula abantu abamu ba directors abamu ayitamu buyisi mukwano ne mukolera obwereere wasiibye enjala osiibye okola otuuya nnyo wenna omubiri gukuluma director n'akuluma ate kati n'obufere bungi mu industry omwo obufere butya kikyolegeza obufere mubeera anti kati ffe ba Vixen tuba ne groups zaffe kati mu group omwo omufere aba afuna ennamba y'omuntu omu ku abo abawala namugamba nyina business nsasula kino na kino bambi mukazi wattu n'akola kinayingira inbox n'ateekamu nyina omulimu guno bwe guti baagala bawala bwe bati ssente bwe ziti kituuka kati mutuuka okugenda okukola bababuzaabuza ate kati mwambala size ki ate kati mukola ki ate kati muleete kino oluusi ne mugenda ne babakubira nayo ne bababbako amasimu linda
oli abayita ng'abapangisiza okugenda okugira n'abapaka ebyamu okitegeera bamanyi n'okuturepingirayo nno ate owakanye omwana w'obuwala ekintu kyonna kisoboka ogenda ku shuuti oluusi muvuddeyo saa 9 mumaze saa 8 kale ne weziba 5 nga mu kifo kye muli tekiyitamu nnyo bantu jjukira Kampala kakyali risiki omwana w'obuwala olina okubeera ng'oli protective nga weekuuma ng'okola ki nga ne saala mwogasi batukubira ddala batubbira ddala gokyali awo oli akulaba ku TV n'akulaba ku show n'akulaba mu kino ngalowooza olina ssente kumbe gwe mwavu asembayo oba Vixen mu buli mulwa n'akola ntya temuli ssente oba Vixen temuli ssente it's not a job eyo part time kati part time okyosobola kola kubeera kuba Vixen bokka olina okuba ng'okola ebirala osobola okukola mu mwezi osobola okukolamu omulundi gumu oba mu wiiki n'okolamu omulundi gumu oba ebiri oba esatu that money is not enough for a human being to live okitegeera tuyisibwa bubi nnyo badirector mulekeraawo bwemuba omanyi okola ebintu ebyo mulekeraawo obutatusasula waliwo badirector omu atwala abaana ejjinja takoma ku kyakubatwala jjinja ne mukola mutuuka okukola n'ayingizaamu emboozi y'okwegaddanga ku ssente ezo ze wagendedde ejjinja ayagala n'okwegaddanga weegaddange badirector abakola ebintu ebyo mulekeraawo n'abayimbi omuntu yenna ng'okola ekintu ekyo lekeraawo omuntu waba agenze n'akola omulimu azze n'akola omulimu gwo kwata ssente zo zimuwe ebyo ebyagundi teesa naye olabe bwakkiriza nga mugenda waagaana muleke why are you forcing her mumanyi okugana ne baba forcing yes abamu baagala okurepinga director atwala omwana ejjinja bambi n'ayagala omutuusaako ekyo ekintu aganye omuwa ssente ze ye yamututte ejjinja omwana talina wadde n'ekikumi agaseeko n'okwagala omurepinga mulekeraawo bambi mulekeraawo industry enejjudde ebizibu gy'olaba mugenda okukola wano ku Salama Road twakolerako gundi omu manager omu ali awo upcoming tutuuka munnange tukoze atuleetedde ekyemisana twali abawala bana kuba yabuzaabuzanga bwakubira nze nti jangu n'abawala 3 bwakubira n'omwala omulala nti jangu n'abawala 3 kati ng'ayagala ko bawala basatu atukozesa ensobi kati abayise agwagabe leeta 3 n'oli amugambye 3 ali kuwasiwasi tamanyi kyayagala 8 abajja be bawala 6 yes kati nze naleetako 2 n'oli ne bajja 2 tutuuka nga twegwako nga tuli 5 ko omusajja ntumubuuza ffenna tugenda kola nti ye tukoze twakolera namakindi awo mu kizungu tukoze omusajja atuuka ku byensasula yayita nze naŋŋamba muli bameka nti tuli bameka nti tuli 5 of course obuvunaanyizibwa kuba baali babunkwasizza gaye atuuka ku byensasula ampa obusente tebuwera obusente nno obutono ddala nga tebuwererako dda mubuuza ssebo zino sente sizetakukaanyizaako ng'agamba ate munnange nze nabaga njagala kukozesa bawala basatu ne tumuga naye ggwe ssebo otegeera bulungi wagambye tugenda kwa twade twakatuuka ne tukubuuza wabadde osobola okugamba ti njagalako 3 2 baddeyo ekyo kitegeerekeka gayi naye kyanga kyangaawo n'atugamba saabaliisize mmere tumugambe emmereyo twagikusabyeko si gwe walumiriddwa n'olaba nga kikutteko nti olina otugulira ekyemisana n'okulangira balangira abo boolaba n'okulepinga baleepinga eyo music industry si nnyangu tojja ng'ogisinikiramu mannyo n'omalako naddala ng'oli mwana wa buwala ennaku oba ogenda kulaba nnyo tetulina association naye tuba ne groups ngaffe abantu tuba ne groups ngaffe abantu naye abantu abo boolaba batuyisa bubi kati omuyimbi agenda n'agamba omanyi baba ne bakadeyideyi bano n'agamba ebapikkerera abo n'amugamba njagala onfunira abawala bwe bati abaana abatiribiita abanyeenya 4 nti ye sente bwezi kati kangeze nga 10,000 buli muwala kati oyo gwaba agambye pikkerere bw'ajja eno mumu abagamba njagalayo abawala abanyeenya 2,500
olwo ekizika akikubyeko akiterese naye ddala nga lwaki oba okola ekintu ng'ekyo lwaki oddira omwana wa munno omukubako ekizika ekiramba fine ka commission keetaagisa naye buli muwala gwokola ki gwokonectinga mugambe nina omulimu gwa 10,000 oba 9 naye njagalako ka commission bwe kati ekyo kitegeerekeka naye gwe n'otemako 5,000 miramba omuyimbi abalaba ku search mwefunuguna munyeenya amabina alowooza babasasula kumbe tebabasasula bavixen tulumirirwa ddala batuwa obusente butono ate nga tukola ebintu ebinene kuba of course waliwo vidiyo ezimu zogana ne bagamba nyeenya amabina noonyenya bina kintu kunyeenya bina si kyangu ate si buli omuntu akikola noonyenya amabina paka kuwulira by'omugongo n'owulira nga gukutuse noonyenya amabina ng'oyambadde n'akantu nga tekategereka oluusi ng'olina mu gistring oluusi ng'oba olina biki abo abantu bonna we batuwa obusente butono ate nga sente tezitumala nga ffe naffe tukola paati ennene twetaaga batwongere ku ssente ate abayimbi tubasaba ekintu kimu olaba omuwala ku seeti kwata ssente ogwe mwennyini ozimwewere mulekere nga okuba bapikirere bamwe ssente tebatuwa ssente tukooyo okoleranga obwereere ogaseeko okukolera obwereere oyita mu kkubo jukira budde bwakiro oyita mu kkubo bakubye oluusi bakuleepinze ku busente nno obutono tukooye woba oyisa omuntu ku mulimu gwo making sure gwakutte ssente gwamusasudde mubuuze wakoledde ssente meka yazikubuulire oba gwe already oba omanyi bajeti y'abawala ssente z'ogenda okutoola anti oluusi bajeti aba yagiwaddeyo ye nga tamanyi we mutukira okugirawo yaba amanyi baabatereezezza bulungi ekyo kyo nakyo kisoboka kyo kituufu naye nga ggwe omuyimbi tonava mu kifo sooka making sure ti abantu benkozeseza bafunye ssente zaabwe bali happy kuba of course tugenda vayo nga tetuli happy tudde mu media twonoona amanya gammwe ate muyombe ate mulwane mutulumbe mututiisetiise okitegeera saakuwa ssente ate nga tewafuna wadde n'ekikumi nga tonava ku seetiyo making sure bookozeseza bonna bali happy so sigwe kweyagaliza andaba video yange ewedde fine video ye ewedde naye olwo oluyimba olukubi oyimbira abantu toyimbira gundi abantu abamu kuboyimbira ne bapromota baabo bafasi promota be abantu bokozeseza mulekere ngaawo tuleka ku seeti nga tuyaayanya tubonaabona twayuya bakutwala ku entebe eyo munda eyo kukola mumaze saa 6 oba 5 n'eguba 9 mumaze okukola bakuwadde ssente entono sente transport toyina bw'ovaayo wejjudde bibira teri wadde akagaali bo nga basimbula bakulese weeyiye mulekere awo muli bazadde nammwe nga tonayisa mwana wa munno bubi sooka owekubemu mutima ogambe nange ndi muzadde nyina abange bukyenkeera nga n'owange ki bamuyisa bati oli muntu abantu abo go baba batutte okukola lwaki obalekayo mubeereemu naffe tuli bantu tujja mu video zammwe sinti twagala wabula tuba tukimye ssente tuzze kola kuba naffe tulina obuvunaanyizibwa okitegeera nti guli mulimu fe tubeera mu nnyimba z'abayimbi tofunayo wadde ne ka credit wadde ki oluyimba erufuluma balaba muyimbi fena nga mmwe mwagala obuwagizi bwaffe naffe mugezeeko tuyisa obulungi making sure va ku setting o making sure abantu bange bali happy okitegeera tukooye ba vixen tuyisibwa bubi nnyo oli akuwa obusente butono weeyambaza wekyaddemu transport weeliisizza kyokka kututte ku location eyewala ayagala era wejjeyo zino groups lwaki temuzikolamu nga zisobola okubayamba group tuzikola naye nabo bawala bannaffe fenna sometimes tuba tuwenkana okitegeera nga ne connection tetulina okitegeera tolina bw'ogenda kuvaayo oyogere kintu nga tolina connection of course olina okubeera connected okusobola okufuna obuyambi okuyambibwa tosobola kumala gavaayo otyo tukooye bantu mmwe bakaddeyideyi badirector abayimbi mwebeereremu woba okozesezza omuntu making sure ali happy ate atuuse bulungi ate baŋŋamba olumu ba vixen ekisinga baviirako obuzibu n'oli obutabasasula mutuuka ku seeti ne mwegomba abayimbi omuyimbi omwegomba n'agamba kati ono musasulira ki olwedde anjagala olumu ne babatwala ne babakozesa ne babaleka nayo ng'ate gwe omwegombye mwekwanira abayimbi my dear
omulimu guba mulimu oba onkwanye oba ndi mukazi wo oba wandya luli oba wakandya ssaawa ezo. Business is business. Oba wampitidde business, you have to pay me. Don't tell me nonsense. Mba saagala kumanya. N'oba bba wange ng'oli muyimbi ompise nkubeerere mu video yo, olina okunsasula cause I'm using my energy, my image. You have to pay. Business is business. Business tebagireetamu love, tebagireetamu friendship. Vixen si ye yeekwana, omusajja yakwana Vixen. Of course. Oba onkwanya okwana eyo ekyo nakyo kijja cause it's nature. Naye tuli wetuba tubeekwanira. Ng'ani abeekwanira, ani akwana ani? Ifayini abamu gye bali abakwana. Naye ffe tetulina budde. Ffe gurupu eyaffe, groups mwe tukolera, tetulina budde bukwana ba director, bukwana bayimbi. We mean business. Cause tulina responsibilities. Togenda kuŋŋamba nti nalese omwana wange mulwadde, oba mama wange mulwadde, oba landlord ammanja mbunziraawo nneemoole naawe. Mbonyumeza simanya I love you. You'll find you love me naye nakoze najidde ku business. So you have to pay me, don't tell me nonsense. Basi ngakupakisa ku Vixen nga ki kunyenya mabina. Nze golaba nze ndi muyiribi bayita aba Vixen. Bana abali nomo, then I go. They call abanyenya amabina, then I go. Yeah, tukola ebintu bingi tetubeera just mu videos zokka. Tubaayo ne side hustles. Kati ngoli akubira simu gaganje kalo jonyenye bina mu video. Of course nti ompa meka nti zino nti ntono yongerako nti obaze ezo current location ti neyambaza oba gwanyambaza ti weyambaze mulekeranga awo tuwa obusente obutono nga tweyambaza zinengoye ze twambala tugulangule. Tebatuwola mpolo ba tetupangisa mpangisa. N'amabina ge munyenya gabaluma. N'amabina ge tunyenya gatuluma tugaliisa. Tugaliisa. Hey, of course omubiri gubeererayo ku mmere gwe mala omwezi mulamba tolya mmere olaba oboona aba n'amabina. Ate emmere gye ndya yekola omubiri. Bodybuilding food makes the mabina the nyash. Obadde ki? Tuyita mu bizibu bingi naye ng'abantu mmwe betukolera abasewo ne bannyabo betukolera stop that habit. Mulekere ng'awo tuyisa obubi. Waliwo ne video z'ogendamu. Omuyimbi omukyala n'alyoka akutunulira nga rubbish. Waliwo abayimbi abamu togenda kushuutiye ng'onyumye. Ate osinga omuyimbi okunyuma. Nange kye neebuuza mbu tonyuma nnyo makeup bayiseeyiseeko wogenda n'akawiivu nga kabbeeyo olwo lutalo. Kwegamba abayimbi abamu toliira waaliira. Batuyisiza ddala bubi. Batunyumiza abayimbi abakazi engeri gye babayisaamu bayida. Omuyimbi omukazi ayisiza ddala bubi muyimbi munne. Okujjako Madam Shiba kyovola banjagala nnyo Shiba. Shiba is a free girl, free lady. Talina buzibu mubeera ku video shoot naye nga ali free. Ababuuza are you okay? Are you fine? Biki kwegamba ekyo bwe kityo bayimbi abakazi batuyisiza ddala bubi abasinga. Abamu oluusi baba baze ne bu boyfriend baabwe balowooza tugenda kubba bu boyfriend baabwe. Mukwano newe ka boyfriend ko ne bw'olaba njogera nako sometimes keka neeyogerezaako. Tekagenda kumbuuza kintu nsirike cause your boyfriend is not my enemy. Is not my enemy. Ate wankwana nange bwe naalaba nga mpitawo nga mwagala sajja taba omu. Okitegeera. Tosobola kunenyeza mukazi munno nti bba wange lwaki oyagala bba wange nze mba neekwanyi. Kati batuyisa obubi naffe tujja tutandika obbayisa obubi. Omanyi bw'onyigiriza nnyo ennyindo ogireeta omusaayi. Tukooye. Oli mukazi munnange. Muli bakazi bannaffe lwaki mutuyisa obubi? Embeera gye tuyitamu nammwe gye muyitamu mukimanyi. Lwaki oyisa munno mukazi munno obubi? Abamu gy'onyumye obanga beauty alaba eyitiridde n'akuwa transport n'oddayo gwe togenda kukola akwononedde obudde wagobye omulimu omulala. Ate obudde bwo tabusasudde akomye ku transport. Mwene transport gwakwadde tamala. Nga takubulidde ensonga lwaki aggobye. Bano be bakugamba oluvannyuma. Bantu mwe stop that habit. Tuli bantu, we are all human beings. Stop treating us like trash. We are tired.
tukoye. Okubeera ne pini ebbiri mu nnyindo kitegeeza It's a fashion design. Side eri ne side eri. Yeah, it's a fashion design. Nsobola okukola omubiri gwange kyenjagala. This body yange si ya muntu yenna. Nsobola n'ogamba face yonna kangikube pini oba kankube tattoo yonna wonna wenjagadde. Pini bbiri, my dears. Obanga oli mu complaining about me, find yourself somewhere else, cause my body is my body, my body is my property. I'm not someone's property. This life is mine. Yeah, okola chenjagadde. Nsobola n'okugamba kati kampite bwerere nempita obwerere, no one will say anything about me, cause this is my body, this is my life. I decide for myself. Okitegeera gwatandisa tosasula rent. Tongulira ndawo yatongulira pad, tolina buvunaanyizibwa bwonkomentingako nti lwaki nnyina pini ebbiri oba essatu oba ennya. This is my life, this is my body. No, I'm not sinnaba kunyiiga. Just mbabulira facts. Omanyi waliwo abantu abatujudging, they always judge us. They always judge a book by its cover. Nga tamanyi kiri munda. Kyovola n'abasajja abamu atomera. Ayinza okulaba olina pini zo 8, olina tatuzo. N'agamba oyo omuwala muyaaye nnyo. Kyovola n'abagaba emirimu batomera. N'agenda ayingiza omuntu ajat oba ayambadde bulungi. Naye omuntu nga mubbi nga muntemu muki okitegeera ng'agenda kuyisa bubi. Ate ng'ono wa fashion ze talina kyabadde agenda kukola. Just ye omuntu wa fashion and design. Of course, fashion and design is part of our life. Toina byogenda gamba, why are you like this, why are you like that, why are you commenting shit about me? It's me who I am. Okitegeera njagala nga bwendi oba toyagala bireke. Tambula ogende ita wali tetwagala mmanya. Tetulina budde bwa kukola bisanyusa abantu balala. Nsooka kwesanyusa nga sinnasanyusa ggwa njogerako. Yes, no more this time. No more politics. Only politics. Yes. Yes. So my friend OJ Wuyo, and then a lady called Angela. She's a good friend of mine. She supports me back in the UK. Katunanga Diwano. Yes, it's a girl power today. It's more of a girl power. Name Tororo municipality. Politics. Yes, I'm going to be a member of parliament 2026. Tororo municipality, I'm coming. Yes. This back in London, you are the good. No more joke. Tuina kujayo ni msadi wa NRM we want young blood. Young blood. Ate tuina kusupportinga MK, PLU, Muhozi, Mama Africa nalo. Era tubalirize nabwe ebiri wano mu Africa tumuguddeko wana agambye aze kusupportinga girl power onako lwaliro Angela straight from UK bali mabega wa show ya Awilo Lumumba era ne mu Africa wali okumusupportinga akugambye bwe tumala bino fenna focus tugiteeke wa Tororo municipality tugenda tuteka Mama Africa twakulaga bonga wetu tulichera wini nwaji mwambala ne mukanya tetwe kangana ngako that woman yanzi but she's a fucking bitch. This one they stole from me almost 50-70,000. Then when I'm in charge, you see, I look good. Minor contract. Contract saying and I can 20 million. Nisasula chirichi fik fameka 10 million. Nimba wa hotel, nimba wa everything. Nemo muyaye wa bachebankola. Nebaja tanze kunwanjaga bakwataganye n'ekigundo nga balowooza bajja kunsula woli naye nkomye I'm in politics. This time tujja kutandika n'abo abayaaye be batandise bakuleetedde okwekyawo endongo. No, I'm still be behind. I work behind them. I just sponsor. Since then, todanga mukuliziganya nabo mbere yo baswa. Those are small money. That's little money. Change. 20 million change money. Yeah, it is.
Mami, this is honorable. Yeah, it's Mama Africa. 3,500. singa diiro eddanga oteekeddwa okuddamu okukola nabo. nze sifa era olowooza sibakolerangako era visa yabani agikola nze ngikola bakimanyi the visa is behind it. Yes, bona bawoga. A lot of people in Uganda, they don't. There's a sponsor, number one, and there's the what? A promoter. So you cannot promote and sponsor. Yes. Sponsor. Yes. Sponsor. Yes, still sponsor the visa. Yes. Tobasinisiza nnyo. Nga tolina bwogerero naye kati obufunye kyokka Mama Africa alina Sayimo. Mama Africa number one. Actually, this is the first time we get to do interview. I've never done interview. Okay. Oli eyo ng'onoonya kifo w'okolera massage omulungi mu type zonna tugamba jangu wano mu Makindye opposite ne Parklast ku Gadacom Hot Spa ojja kuba ofuna massage ow'enjawulo okuva ku baana bonna ab'enjawulo abeesigika ate nga bakola ebintu bya mulembe bali professional. Tugamba bw'oba oyagala endagiriro oba okutuukawo wennyini oba okuwa mobile massage kuba ku 0755819847 ojja kuba otuuse mu kifo kyaffe kyennyini ofune massage ow'omulembe.